Ekibiina kyange flag bearer bamugyemu olw'empapula. Kakati Nuupu ekyalina candidate ku lwokaano luno sikulala nze ebigendererwa bya Nuupu nze mbimanyi, si bano abaawalamba obuki. Nuupu twagitongoleza mu luggya lwange e Nakasozi, era buli wamu batugobyewo, poliisi tulemeseza hoteeri, buli muntu atya okutusembeza mu maka ge nengamba mugye Nakasozi oluggya lunene. Nuupu nenjiwa pulezidenti nze namuleeta. Sseggona ye yennyini yagaana okusonyiwa NUP ne yeesimba ku kandidate waayo. Sisuubira nti kyali kirungi eri NUP. Kakati mbadde nsuubira Sseggona yanditobye n'akaluluke. Wabanga ddala yalaga nti nno ye alina obusobozi obuwangula ne bwe pati temuwadde kkaadi, yanditobye n'akaluluke n'akajjayo n'aleeta obuwanguzi ku kitebe n'agamba nti akakati nze mpangudde obuwanguzi bwo buno. Ebyo ebyokugamba mbu ekibiina nze nakireeta nze nakikola ki, abantu bangi bakitongoleza nawuwe, bangi abaleeta ekibiina kino, bangi abakitandika, bangi abakifiiririra nga bakanso wa Mary oyo looyo oba mubamwerabira Anthony Wameri, naye nga be bamu ku baatandika, naye ate tekigaana kubeera nti nno watandika n'olyamu struggle oluku. Ku ground taliiko. Otunuulira abantu, amalobozi g'abantu, omubaka Sseggona taliiko. Nze mbadde ndaba kampeyini ze, naye yali w'amaanyi nga Sseggona nga wakubye kampeyini g'osobola okweyimbawo, naye essaawa y'oleeta wezadde n'abantu abiri. Okitegeera kati oyo osooka kumudda emabega, balina kudda bamugoba n'okumugoba, ate nga bamugoba n'okumugoba n'ekirala. Kale banyabo ne bassebo tubalamusizza, tubaaniriza Media Hub UG ku YouTube, Honorable Sesanga Bate the Great ku mukutu ogwa Facebook ne TikTok. Katusuubire muli bulungi bantu baffe. Tuli Kyengera wano mu Kyengera Town Council tusinzidde olunaku olwaleero okwogera ebigambo. Ndi ne basajja bange wano, basajja baffe bali ku ground, bamanyi ebigenda maaso ate era babigoberera bulungi nnyo. Tugenda kutandikira awo wennyini. Sserugga Moses wa musajja wa National Unity Platform teyafuna kaadi naye teyayomba, yali ayagala bwa kansala bwa LC ey'okutaano. Tugenda kwogera ebigambo mpola mpola ssebo nkwanjudde naye era abantu bino bakakasa nti byenjogedde byebyo. Byeyogedde byebyo mukama wanga. Erinnya Sserugga Moses omuzoganyi ndi omu ku bantu abaali beesowoddeyo okwesimbawo okubeera nga bafuna kaadi ey'ekibiina kya National Unity Platform ku bwa kansala LC5 Kyengera Ward. Era nze saafuna kaadi, naye mu butafuna kaadi nagoberera amateeka g'ekibiina, era n'eŋŋamba oyo gwe bagiwadde gwe ngenda okutambula naye, era gwe mpagire, era amateeka ne ngatambulirako bulungi. Ava mu kibiina kye bayita Torture Survivors Movement Uganda, ndi activist omulwanizi w'eddembe. Torture Survivors Movement be baatulugunyizibwako gavumenti ya Museveni eno. Era ekibiina ekyo kikulemberwa Sserunkuuma John Bosco Kana Kambata, efa abalwanira amabaati g'Ekkalamojja, abaali bagabbya abakungu ba gavumenti ne bagazza. Tulwanira Bakadaama bewala bakoloba Kyagulanyi Ssentamu be yakomyawo. Wangalya ne tugendayo ng'agamba musimanyange mu ggwanga temulimu kutyobola kwa ddembe, lwakuba ne yeekweka n'atusinikira poliisi ne batusiba bingi etuzze tuyitamu. Nga mulwanira eddembe ly'obuntu. Ssebo wange ensi ekulaba. Okusooka kansooke neyanjulira ensi yenze Entale Abudu, naye abasinga obungi bamanyi nga Arrest Museveni peegi zange ez'enjawulo, nga ndi mulwanyi foot soldier okuva mu National Unity Platform, ate nga ndi mutuuze wa Kyengera, era okusingira ddala ebikwatagana ku byobufuzi mu Kyengera ne mu Uganda yonna mbadde mbigoberera. Tutandikire awo wennyini. Ground yegamba ki ku bigenda mu maaso? Walukaga bamugye mu ground yayimiridde etyammwe munsinga okubeera ku ground. Ku bigenda mu maaso kyensobola okugamba mpozi kyendeseeyo nti mu NUP ndi omu ku bantu abatuula Kakiiko Kakunga ka Wakiso District yeza atwala abantu abaliko obulemu. Oluvannyuma lwa pato ya poliisi okuntomera kugulu kuno ne kuvaako, bampa ekifo ekyo okulabika nga ntwala abantu abaliko obulemu mu district ya Wakiso. Naye nga omanyi
tukunga abantu bangi n'abataliiko bulemu naye tubadde tutambulira ddala buli wamu ensonda za Busiro East ng'abantu abasinga bonna bawagira Mathias Walukagga era abantu banyiivu nnyo okulabika nga akakiiko k'ebyokulonda kaggyeemu Mathias Walukagga ate mu ngeri y'olukujjukujju kubanga akakiiko nga k'ebyokulonda National Council y'ebyenjigiriza webeera nga evuddeyo n'egamba nti oyo omuntu oyo olupapula lwe lutuufu era lumukkiriza okwesimbawo ku bubaka bwa Parliament gw'akakiiko k'ebyokulonda gwani akeera ku makya n'ogamba nti anti no process yake y'ebyokulonda bwe banayingira mu byenjigiriza nga National Council for Education yeyingirawo wane ebyokulonda isi yebivunaanyizibwako anti ebyokulonda isi yevunaanyizibwako naye era webeera ng'ebuuza nti ono muntu yasoma erina kugenda mu National Council y'ebyenjigiriza nebuuza nti kituufu ono muntu yasoma so si yo kwemalira kwefuula bwannakyemalira kuba akakiiko k'ebyokulonda ko kalaba nga akanafuya ekibiina kya NUP naye ate keenafuyangako atya mu bantu okubeera nti ko kasalawo ngakko ku bintu ebimu bye kalina okwebuuza ku institutions endala nga byenjigiriza tosobola nti nomba omuntu gwe osobola okulaba nti ono muntu teyasoma naye olina kusooka kwebuuza ku baani ku bali aba National Council y'ebyenjigiriza webeera ng'evuddeyo n'ekugamba nti oyo omuntu empapula ze entuufu gwe gwani amugyamu nti empapula zo si ntuufu olaba kijja ground ogiraba otya gy'otambulira eyo bagamba ki tuli mu kusoomoozebwa kw'amaanyi kubanga abantu baffe essuubi ligenda libaggwamu naddala eri akakiiko k'ebyokulonda okuvayo ne kanominating omuntu ate enkeera ne kagamba nti kamuggyemu naye okusoomoozebwa kwolekedde bannayuganda abali ku ludda olunyigirizibwa nti omuntu gwe badde balinamu essuubi ng'ava mu kibiina kya National Unity Platform mu kaseera kano kulabika nga Busiro East tekyalina mu kiise waayo so kati okusoomoozebwa okwo kwa kuzibu nnyo era tutunulira abantu ba Busiro tugenda tubayitamu olw'okubanga ffe biba bitukwatako nnyo bagenda batubuuza mwaba NUP mugamba mutya mwaba NUP mugamba mutya wembaddamu ki tubagamba nti eddoboozi lyammwe lyetunaawulira lyetunaasinziirako okuddamu naye nga tuwulira amaloboozi ag'enjawulo okuba bakandidate baliko nga 13 Busiro bagiyayanira baki bayitirivu oba kiraga nti oba obukulembeze obubaddewo tebubadde bulungi abagiyayanira bayitirivu so eddoboozi ly'abantu lirimu abantu bangi kuba tulinako Basegona tulinako Bamagoola tulinako bwe bayita Kangave n'abalala bangi nnyo bawera kozi neyingira nakata akyalimu nakata Lilian Mwali mwanyinaze mwana wange Mwali tubalaba bangi nnyo buli kibiina kyaleeta naye abantu amaloboozi agasinga obungi gagamba kiggo ku kinne ekyasaliddwawo gagamba gagenda kuwagira oba kyalinda nabo pate yabawo okusookera ddala balina okubuzaabuzibwa nti ensonga eno yatwaliddwa mu kkooti ate kkooti tebazeesiga era bamanyi ebigenda ovaayo bye bimu bo kye bava bakaana ne bagamba nti bannaye lwaki ekibiina tekivaayo ne kisonga waakiri ku Magoola kuba nze njogera kiri ku ground bonna bagamba bandisonze ku Magoola naye naffe tetusobola kusalawo nga ffe eno wabula tulinze ekibiina kye kinaakola ki kye kinaasalawo Magoola gwe twogerako Moses Magoola omuganda omutuufu agamba nti yeeyiye amanda mu mbugo Magoola ennaku zino bagamba nti yayokeza lwaki zenno yavuddeyo n'alaga nti bino byonna ebigenda mu maaso ekibiina kibadde kibimanyiiko naye nga basiriza era n'agamba nti ye yennyini mwene yalina meeting ne Kabwejumbira n'amugamba nti agwe genda weesimbe ogwe sirika kakkana essaawa yonna Walukagga bw'anaavaamu ng'oyingirawo ngadde enjalaasi substitute kyensobola okugamba ku nsonga eyo nti mu kibiina kya National Unity Platform omuntu yenna w'obeera ng'obadde wa NUP n'ogenda ne weesimbawo bwannamunigina oba tokyali wa kibiina era obeera omenya amateeka ag'ekibiina agakuggya mu kibiina okubeera nga tokyali memba waakyo Magoola si wa NUP wabula abantu bo basobola okusalawo ne bagamba nti wadde si wa NUP gwe tuba tulonda naye ate nze
sakaniza na Magola kuvaayo kutandika kwogera musime ekibiina ky'NUP kuba si ye mwogezi w'ekibiina ate wavaayo n'agamba nti ekibiina kye kyansindika mungene neesimbewo kitegeeza ekibiina abeeranga akirengeze nnyo nti ekibiina kimenya amateeka okitegeera ekibiina kye kyalivuddeyo ne kigamba nti Magola ffe twamusindika agende yeesimbewo so kati ebyo byayogera nze sikkaanya nabyo nganze omuntu nze kyenyinza okukakasa wano mu kamera mwami bate sikakasa nti nno Magola ekibiina kyavaayo ne kimugamba kubanga ekibiina tekirina muntu yenna gwe kyalagira kujja independent ate Magola awadde obujulizi nti ye bamugamba mpozi ng'obujulizi abulina ku record n'agamba nti wano nga njogera ne Kyagulanyi ku nsonga bweti oba ku ssimu ne President Kyagulanyi yagamba talina muntu yenna gwatusindikidde wa kabonero kaki kalala era akabonero kali kamu umbrella so abantu ba Busiro okusalawo ne bagamba nti katuwagire ono kubanga abasigaddeko bonna tekuli wa umbrella bwe baba basazeewo kubeere kusalawo kwabwe berondera omubaka waabwe anyway bayinza okuba baagala President alagire kubanga yalina amasannyalaze naye ate nabo yalina ekisembayo naye ate nabo be bamuwaga amasannyalaze kuba be bawagizi okusingira ddala singa bali tebamuwagira yandibadde talina ago masannyalaze so bandibadde bo bakozesa obuyinza bwabwe ne basonga gwe baagala naye kati mu kaseera kano amaloboozi nga gagamba Magola Honorable Sseggona mu Katambi ng'awenja akalulu mu Busiro East yavuddeyo n'asaba mu ddoboozi eryetonda nti ebyayita byonna ebyaliwo asaba NUP ebizze ku bbali emukkirize emudde emabega emuwa amaanyi n'embavu kuba yaliwo wa NUP walukagga bamugjeemu nti ate ekirala yasobola nti tebayinza kwesiga muntu alinyidde baasi nateete ndoza ng'agamba Magola nga ye yatandika ekintu waali kubanga ne mu kutongoza NUP mu Busiro East bagitongoleza mu maka ga Sseggona ye yagireeta mu Busiro Audu era ku nsonga eyo NUP ekkirize wabeerewo okusonyiwagana ne Sseggona kuba ye yalaze nti omutima gwe mweteefuteefu okuddayo oba yeetonda oba bamugamba kutambuza maviivi kiryoke okusookera ddala Sseggona ye yennyini yagaana okusonyiwa NUP ne yeesimba ku kandidate waayo sisuubira nti kyali kirungi eri NUP kakati mbadde nsuubira Sseggona yanditobye n'akaluluke wabanga ddala yalaga nti nno ye alina obusobozi obuwangula ne bwe pati temuwadde kaadi yanditobye n'akaluluke n'akajjayo n'aleeta obuwanguzi ku kitebe n'agamba nti akakati nze mpangudde obuwanguzi bwo buno ebyo ebyokugamba mbu ekibiina nze nakireeta nze nakikola ki abantu bangi bakitongoleza nawuwe bangi abaleeta ekibiina kino bangi abakitandika bangi abakifiiririra nga bakanso wa Mary oyo looyo oba mubamwerabira Anthony wa Mary naye nga be bamu ku baatandika naye ate tekigaana kubeera nti no watandika n'olyamu struggle olukwe kubanga waliwo ne ba Ashbaga Kato be baatandika naye ne bamala ne bava ku mulamwa so ensonga ya Sseggona okugamba nti NUP emudde emabega ebyo byagamba nti byaliwo tubikomeko oba oli awo tebyali bitono ebyatuuka n'okumumisa kaadi ng'ate incumbent so sisuubira simanyi naye nga ground kyenaasalawo mu kalulu Sseggona kyabakkiriza agende nakyo Seruga sajjaga nti mwesonyiwa ebintu tusonyiwagane wabeewo okusonyiwagana kyejagala osooka omenyeewo ti Honorable Sseggona wa NUP omuntu kasawo esimbawo independent oba tokyali wa NUP obeera olinga gwe kaadi baba bagikuggyeeko si kaadi wabula musemateeka wa kibiina kaadi yo ebaako akabuuza kasita ogenda mu independent okugirongoosa olina kyokola kye bayita re-administration kyensobola okugamba Honorable Sseggona agamba nti ekibiina kimudde emabega ekisooka ku ground nga ku ground era byebimu ku ebyamumisa kaadi ku ground taliiko
otunulira abantu amalobozi g'abantu omubaka Sseggona taliiko nze mbadde ndaba campaign ze naye yali w'amaanyi nga Sseggona nga wakubye campaign go osobola okweyimbawo naye essaawa y'oleo tawezadde n'abantu 2 okitegeera kati oyo osooka kumudda emabega balina kudda bamugoba n'okumugoba ate nga bamugoba n'okumugoba n'ekirala kyenjagala okugamba kanso nkubuuza ekibuuzo Sseggona yakafugira emyaka emeka 15 waliwo omusajja omu gwe bayita aniye omusajja omu gwe bayita aniye simwerabidde omusajja omu yagamba nti omukulembeze yenna wasukka emyaka 10 ng'ali mu buyinza wakomawo atandika kwonoona bwonoonyi wabeera nga abadde mulungi atandika kwonoona bwonoonyi wabeera nga abadde mubi tasobola kulungiwa mu myaka egyo kati Sseggona abeera nga yakafugira emyaka 15 takyalina kyasobola kukola kirungi okuleka okwonoona obwonoonyi nze ndowooza yali badde awumula buwumuzi n'agamba kanekere ne kuwala bakole ki naye mulungi mu paalamenti akoze aweereza bulungi anti mulungi naye abantu bamukyawa osobola okubeera nga oli mulungi naye nga abantu tebakwagala onaaweereza batakwagala olina okulekerako n'abalala ate n'azina obulungi era ava mu ddiiro olina okulekerako n'abalala ne bakola ki ne bagenda mu maaso n'ekirala kyenjagala okugamba nti NUP omubaka Sseggona nga ye omuntu abantu bawagira ba independent bonna bawagira wa ku kansala biki bawagira ku ground bonna ba independent wa NUP alimu omu Betty Naluyima abasigadde bonna ba independent yawa abira nga asaba akaluluke asabira abantu ba muti basaawa okitegeera bamupiira talinaako wa NUP wadde n'ogu ekibiina kigenda mudda bateema bega nga ye nyinyi takiwagira bwobola bakijja wakiri bwe bandi mumye kadi najja independent yandi wagiddeko aba NUP bonna be bawadde na yali asigala kwambulira etumanti n'ombwa asigadde ku kaguwa naye teyakikola naye awagira basaawa awagira bamiti kati mwe ground okusinzira we mugibeerako mugiwulira mubeera wansi mu bantu aba bulijjo bagamba nti singa NUP tewa muntu kuba ne possibility nze ng'omuntu njirabamu ekibiina okusirika naye tukireke kitambule nga bwe kiri bo bagamba bawaani kubanga Magoola naye babaga nti singa mutulaga Magoola tujja muwa singa mutugamba Kangave tujja muwa singa mutugamba Owinaalemu Haji Kiyimba era naye tujja kukola okusookera ddala nga tebannabagamba tuwulira amaloboozi ge bayogeza amaloboozi ago ge bayogeza tetugatwala nga kyakusaaga bagamba Magoola nga tebannabagamba so ate bwe banaabagamba Magoola kijja kukola ki kijja kusukkamu kitegeeza singa pate n'abeera esazeewo omulala yenna gwe bagamba kujja kuba kusalawo kwaki kwa pate tekujja kuba kwabwe kuba mu kaseera kano redde eddoboozi lyabwe tuliwulira era omuntu alaba vidiyo eno ali ku peegi n'agoberera ajja kunjulira wabanga ddala wa Busiro bw'oyita mu bantu ba Busiro nze Busiro yonna ngitambula kyenkana buli kadde amaloboozi gonna gagamba Magoola ate nga bw'ogoberera akalulu akaze kayita era nga owa NUP ye yasinga Sseggona owa NRM naddako era Magoola yali owokusatu so ate nga kwaliko ba independents bangi abamu bakomyewo ne mukana akalulu so olaba nga obuwagizi bwa Magoola era bubaddeyoko newankubadde nti amaanyi ga NUP gabadde mangi ne oba olw'okuba naye amaze ebbanga ddene nga yeesimbawo omanyi bwe weesimbawo ogenda oyongerayongerako ku nnamba naye era n'erinnya eriruddewo litundika oba oli awo okulemerako kwe ayinza okuganyulwamu erinnya eriruddewo litundika abalala oyinza okubuuza bali mu resi akalulu akawedde bwe nkubuuza owa NRM yavuganya kifo kya Busiro mumanyi simumanyi kuba Kiyimba yali avuddewo ng'agenze Lwengo gye bamuwujjira akalulu bamuyita Male Najibu naye abantu tebasobola namutegeera simumanyi okiwulira mu kaseera ako ye yali owokubiri Sseggona yabakubira wala kati n'owokubiri owa NRM yalinga owokutaano so Magoola awo we yali ku kyokusatu ate alinga yali owokumeka owokubiri okusinziira ku nsonga eyo Sserugga
bannabusiro bakyalinayo essuubi ly'omubaka gwe baagala gwe babadde bagaa nti ffe Walukagga keetonye kagwake. Process ya kooti Council Nalukola, Council Alex Luganda n'abalala gye baliko olwaleero nti nno Walukagga addizibwe mu race. Essuubi gye liri owulira abantu ku ground bagamba nti katusooke tulinde ebya kooti oba batambudde basonga mbere. Abantu nga bo we batutte omusango mu kooti abamu bagamba oba oliawo kooti esobola okukola ki okusala obwenkanya naye kyesobola okugamba nti akakiiko k'ebyokulonda nga ko kakolera muntu eyakalonda ne kooti za Uganda nazo zikolera muntu yakola ki kati webeera nga akakiiko k'ebyokulonda kajjeeyo omuntu nga byonna birina ne kamugjayo nga ko kati kooti osubirayo obwenkanya kitegeeza bino ebintu wadde nga tukimanyi tino Mbuseggona yawaaba omusango guno eno ng'ayita mu assistant we kana akasajja kakalimira kisima kakalimiro waloopa omusango state yagufunamu interest kubanga yo yali eyaganya okulabika nga ababaka ba NUP egende ebajjayo okitegeera kati yafuna omukisa ogwo ne bajjamu Walukagga nga state yemujjamu kubanga Sseggona tasobola kulwana na Walukagga oli serebu okitegeera kati webeera nga state yajjamu Walukagga ng'eyita mu kakiiko kaayo ke yalonda olowooza kooti kuba kooti nabo bakozi ba Museveni okimanyi bulungi okitegeera olowooza kooti waliyo obwenkanya abantu bafuna obwenkanya andi bagaa nti nti nno ensi teri mu mateeka ng'etteeka terinakuwa bwenkanya oba nga terinakukolako oluga nti ensi teri mu mateeka naye etteeka bwe lijja mu feva yo gahamuna amateeka weegali wano anti amateeka ga Uganda gakola kubamu kuba bangi be basibye aba NUP nawe b'omanyi nga basibidde byabufuzi okitegeera naye nga wotunulira wonoonya omusango gwe basibidde nga tegulina mu mateeka okitegeera kubanga ssemateeka buli muntu we muwa eddembe okuwagira omuntu gwakola ki gwayagala kati Olivia Lutaya lwaki bansi bali mu kkomera alina musango ki ogumanyi bagamba yabbe laptop ya polisi yamenye emmotoka ya polisi yakuba omusirikale ebyo nanti nejja mushidi bonna babba laptop emu kati Machete yakola musango ki nti Machete era yagala kwokya ggwanga bujulizi babuyina ekyengezaawo kugamba nti Uganda amateeka gayo gakola ku bantu bamu kubanga tulina ne betulabyeko abatirimbuddwa nga batirimbuddwa bano basajja benyine nga batambula kyere nga Peter Rerwe yatabadde kasese wano wenyinyini mu Kyengera Town Council omusajja ali wali eri ensangi gwe bayita Kirevu abasirikale bayisefisi be bamukuba amasasi oyina gwe wali owuliddeko nti nombono bamukwata olw'okkuba oyo omuntu amasasi kubanga mu ssemateeka wa Uganda tewali muntu abeera na musango paka nga kooti ekakasizza nti oyo omuntu alina omusango gojjawo olukusa olutta omuntu n'omusalira omusango nti gwosaana gwakufa kubanga otulabikidde okubeera nga oli mutujju kyengezaawo okugamba amateeka ga Uganda gakola kubamu naddala abali mu buyinza go gaba favoringa naye ate ffe abanoonya obuyinza tegalina we gatutaasiza wonna kati kyoyogera olina yagamba nti Walukagga poteya nze kulwange mu kulaba okwange okuleka nga banaafunamu kafansonyi ne bagamba waayo okusinziira ku bantu bannaaye nga bigenda tulabisa nnyo kati omusajja katukole ki katwefuula omusango abagugjeewo adde ku ballot paper okitegeera naye nze mu kulaba okwange webeera nga state yamugjeemu teriyo bwenkanya kubanga otunulya ekipapula ekyayita nti bakiwanika nga 25 kyafulumanga 9 okitegeera wayitawo ebbanga ddene nga bo baagala kigenda okufuluma ng'abantu baabwe bagenda mu kuwummula okitegeera tebina bikulaga nti obwenkanya tuyinza obutabufuna bw'obeera nga gwe wasalawo omuntu omuwa ekiwandiiko kino mumugjeemu mu kalulu nga 25 lwaki tewakimuwa nga 25 asobole okwekubira enduulu ng'obudde bukyali gwe okimuwa ng'obudde buyiseewo tewali bwenkanya awo nze wembeera nga ndaba muganda wange
kale bwetutambula banyabo ne bassebo Media Hub UG ku YouTube kwetutambula nze Sisanga Bate the Great ku Facebook ne ku mukutu ogwa TikTok. Ndina abasajja bano Abdu ne Moses banna Kyengera Town Council banna Busiro East mwe tutunuulira ground eyogera ki okuwuliziganya okulaba amatu gaffe gabere ku ground tulabe abantu essuubi bakyalirina abantu boogera ki n'okusingira ddala abangi abalekeddwa mu bbanga olw'ebyo ebyatuuseewo n'ebigenda maaso mu kaseera kano. Mwami Yoweri Kaguta Museveni yabadde Masindi n'agamba nti emu ku nsobi gy'atasobola kukola kwe kwata obuyinza n'abuwa Kyagulanyi kubanga Kyagulanyi mulya nnimire alinda byengedde tasobola kusaggula bibye era nga mu ekyo ekyokulabirako kye yawadde ge mafuta agali e Bunyoro nti abazungu wano baamala emyaka 40 nga banoonya amafuta gano gaababula nze nenzijja Mukama nansaasira nengafuna kakati wemanga nfunye amafuta gange tulina n'amalala agali ku Albert tugenda gasimira emyaka 20 nkwata ntya nze entebe ssebo nenjivaamu nenjiwa omuntu omulala. Statement enalaga nti Mwami Museveni tanava mu buyinza mwetefutefu okukola kyonna asigale mu buyinza akuume gaini ye ey'amafuta na buli kimu. Ebigambo ebyo bitwala oti? Kati nkubuzeeyo ekibuuzo. Mwami Museveni ani yamuwa obuyinza? Yagenda mu nsiko. Yagenda mu nsiko. N'alwana n'akuba obote n'amini. Kati golowooza ye kyogamba ye wanjawulo nnyo n'abantu abalala. Muki? Okubeera nti nabo basobola okukola kye kimu ye kye yakola. Kyagulanyi okujja ye asazeewo kwagala obuyinza buno bukyuke mu mateeka. Naye ate mu nkola endala abantu we banaanyiiga ennyo nabo bajja kukola nga ye kye yakola ki? Kye yakola kubanga abasindikiriza nnyo okulabika nga bakola ye kye yakola ki? Kye yayitamu okukola. Asindikiriza abantu okukola ye kye yakola kubanga ye kye yakola kyali kya bumenyi bw'amateeka. Omuntu okera ku makya ogenda n'oyeekera eggwanga kibira mu bumenyi bw'amateeka ng'abayamba. Twali tumanyi nti ombu atuyamba naye ate singa yabirekera ddala kubanga omuntu gwe yajjako Amini gwe yajjako mu mirembe gya Amini wadde nga bamuvumirira nti yali dictator yali simanyanga alisa abantu sapati ebitaliiko bukakafu mirembe gwa Amini tuwagenda nga ddwaliro lya gavumenti nga teriyo ddagala. Okitegeera wano ofiira mu ddwaliro lya gavumenti omusajja akalakasa emyaka 4 nene eddagala mu malwaliro lyamulema okuteekayo ogenda n'ofiirayo naye nga tuwa omusolo bagubba bubbi. Okitegeera abantu nno banyiivu mu biseera bineeno era Mwami Museveni bw'abeera nga mugezi obuyinza yali badde akkiriza ebinaava mu ebyokulonda abantu babeera nga balonze omuntu gwe baagala yali badde akkiriza n'awa obuyinza oyo abantu gwe bagenda okubeera nga balonze bwe balonda ye n'alayira tebasobola kumulonda kubanga abantu talina byabakoledde Bannayuganda bwe banamulonda nga ddala gwe balonze kujja kulaba Bannayuganda ku nguudo nga bajjaganya naye bwe banaba balonze Kyagulanyi nga gwe bawuliriramu emirembe bw'abalaba nga ku nguudo nga bajjaganya era abaleke kubanga ddembe lyabwe. Ebigambo ebyo biraga ki? Ebigambo bya Yoweri Museveni ng'ali e Masindi bye yakozesezza binzijukiza ebigambo bya Milton Obote bye yayogera n'agamba nti siyinza kukwasa ggwanga lino Mwami Museveni kubanga Museveni si munnansi. Yamuyita Museveni nzikana akalenzi sola ka Museveni abayita ba bandit. Ebigambo bye bimu bikomyewo ndowooza bikomyewo mu kaseera kennyini ak'enkyukakyuka gwe tugenda omugirako. Bannayuganda bagenda omugirako okusingira ddala kuba sijja mujjako nga nze omu naye ebigambo ebyo bye yakozesa byongera kulowooza mbuno anafuya era alaga nti entebe yalina ogikola ki ogiwaayo. Njagala ye aveeyo atunule mu kamera akakase nti ddala Obote yamuwa entebe. Buli bwolemu okuyita mu mateeka okuwaayo entebe okuwaayo obuyinza mu ddembe okaka abantu okufuna emiwaatwa emirala. Era yawandiikira akakiiko k'ebyokulonda ng'ali mu kibiina kye ekya UPM n'akozesa Secretary General w'Ekwolo mu biseera ebyo yali bidandisali mumumanyi bulungi ono tata wa Ekwolo bwe yakozesa
n'awandiika ng'ategeeza akakiiko k'ebyokulonda nti engeri gye mukwatamu abantu ne mubasiba mu makomera ne mutukuba emiggo ne bayuza posita zaffe gavumenti kya Milton Obote kyekola neya Paulo Muwanga kyekola kya bulabe nnyo era kigenda tuleetera okozesa emiwaatwa emirala. Naffe nno tumugamba ng'aba National Unity Platform era nga bannayuganda nti tugenda mu protest vote. Akagambo akasazeeko wansi bw'ati ajja kwewunya kye kategeeza. Mugenda mu protest voting Gashumba yagenye nti ebyo tebiriyo. Naye bagamba simanya kabanje teri agenda kabanja. Kubanga bateeseteesa amagye buli munnayuganda agenda kuba nejje. Ejje lya Uganda. Yes. Eri mukuuma UPDF. Mulimu Uganda People's Defence Forces. Ekigambo people. Ejje y'abantu. Era ligenda kuuma ki bantu. Sisuubira nti ligenda kuba bannayuganda abaagala eddembe lyabwe. Nitubalabye nga babakubanga bambadde ebyambalo by'ejjeeri. Kuno kwe kugezesa okusembayo era ye warning yaabwe esembayo singa banaakola ensobi ne bakuba bannayuganda bayinza okwekanga nga ati nabo ebyambalo babiggyemu. Kubanga tukyalabwako mu mirembe egiyise nga bajjamu ebyambalo nga babyegaana. So tetubalabula wabula tubawabula ku nsonga eyo nti tebageza ne bawabisibwa omuntu omu ali mu buyinza n'abakozesa ensobi ku nsonga eyo. Kale nduza byebyo inayo akatalekeka akatalekeka kansobola okugamba abannayuganda nti akalulu ke tugendamu bakayita protest vote. Wano mu Busiro East tozi protest vote Kalonde Kakuume Kanoonye Kalonde Kakuume Kabanje. Kati ekyo ekisemberayo ddala ekyo eky'okkabanja kikulu nnyo. Eyo y'ensonga enkulu ddala era eyo y'ensonga egenda okuleeta eddagala mu malwaliro, y'ensonga egenda okutujja mu bwavu. Era nze abannayuganda mbagamba nti akalulu kano ke tulimu twakatumye protest vote era ke kasembayo. Era omunnayuganda wonna akkiriza otuula ewaka n'otavaayo nga babbye akaluluko manya ogenda omusajja akyakukalakata ebbanga ng'oli mu mbeera eyo kubanga buli omwaka oguyita obwavu bwongera kola ki ate togenda kuddamu kufuna mukisa gumulonda okitegeera kubanga enteekateeka ze otunuulya essaawa eno mu Busiro East tetukyalina mubaka kuba kati balina okukiraba nti bano abantu bakozesa institutions zaabwe buli kimu kye baagala. Essaawa eno tetukyalina mubaka wa NUP abantu gubadde baagala amaloboozi buli omu agamba walukaga kati yavuddemu kati mbabuuza bazzaako ki kubanga bagenda basindikira omuntu nga sigubadde bakola ki sigubadde baagala. Okitegeera nze no mbategeeza ne mbagamba nti ebyo byonna okuvaawo balina kuyimuka ne balwana ne bagobawo ebyo obwannakyemalira ne bagobawo embeera embi basobole okubeera mu nsi nga balina eddembe lyabwe nga babeera balina omuntu gwe baagala nga yooyo agenda okujja. Kale tweyanzege banyabo ne baseewo webale okutulaba n'okutugoberera akatambi kano yonna gye kanaakusanga tukwebaza nnyo webale nnyo webalire ddala abali emitala w'amayanja n'abali wano tubeebaliza ddala okubanga muteekamu ebiseera byammwe n'obudde. Media Hub UG ku mukutu ogwa YouTube gendawo subscribing following ate ne feedback ogituwe ne Honorable Sesanga Bate the Great ku Facebook ne ku mukutu ogwa TikTok na yonna akatambi gye kanaakusanga tukwebaza kankwagaliza akaseera akalungi akuume.